nsonga za Stecia Mayanja wamu ne Muwala we gwe baproposingidde bimanyi okwawukanamu. Maama ali mu kwogera bintu birala, kyokka n'omuwala akola bintu birala. Muwala wa Stecia Mayanja bamuproposingidde olunaku olw'eggulo, naye ate otunula interview maama gy'akola ku basajja kwegamba byawukana. Awo simanyi ani yamuwadde magezi kukkiriza musajja ono eyamuproposingidde. Naye naye otunulamu katambi ako alaga wabaddewo engeri yaka hesitation akatinitini kyaka nga alowoozaako ku bintu bya maama we naki ekiyinza okubeera nga kiddirira. However, yamaze n'akkiriza. Naye nkutera ka interview ka maama we by'ayogera kwegamba oyinza okugambira ddala ensonga zino zigenda ttambula zitya. Maama ayogera birala ku basajja kwegamba alinga balinako obukyayi, kyokka ate omuwala ye alaga awo tavaawo, awo asibidde ekkanda. Neero olwo lwamuproposingidde yasoose bw'atyo n'akkiriza. Maama awoza kimu nti oyina osooka olindako, onomulumyamu, onomutambuza, omulage by'abantu, kwegamba okole buli kimu ekyetaagisa okukakasa nti gw'ofunye mutuufu. Omwana ye tabirinze ebyo byonna byonna. Sooke tuwulize akatambi ka maama ye kaayogera ku nsonga y'abasajja, kyokka ate ye omwana ng'azina guddigudde olw'ensonga yafunye omusajja amuproposingira. Kikyolaba mu bino by'ozoyitamu kuva ya relationship omuwala kyabayinza okuyigira katabisaawo omuwala ali eyo I don't know, simanyi lwaki tupapa simanyi lwaki tulowooza nti omusajja agenda kiri ku ffenna naye bwe kiba kisoboka omusajja oyo muwe obudde bw'aba wuwe asigala wuwo omusajja oyo mutambuze omusajja mugaane omusajja mulaga abantu because bw'omulaga abantu abamumanyi ajja kuwabula ate bwe bakuwabula mukwano wuliriza naye buseesinga batuwabula naye nga kitwagala kuwuliriza naye bambi if omuwala ali eyo asobola okubeera ng'omusajja gw'alina asoose mufuula mukwano gwo bw'abeera ne mukwano gwo mubeera naye buli lunaku omanya ebintu bingi naye nze omwami oli yanvuga sipiidi nti mu myezi 3 embaga yali ewedde ye yali yakipulaninga koze era agenda ayagala kwesimbawo exactly so yakibala nga alaba ne campaign zijja kutambula abantu bagezi gye bali eyo naye time eno time ugeze n'ogamba tubatambuze Stecia ebintu nga byakyukamu bitya okyali omusajja gwosobola okutambuliza ati kyekiri kyenkugambye omuntu aba wasigala wuwo omusajja mumitinga leero nagamba nti tugende nti nedda mukwano I know my pride olina okumanya kikyoli olina okumanya ekitiibwa kyo bwaba wuwo abajja kujja ekyo kyo tebakibba ekyo omuntu alina kuvuga sipiidi buli olaba nga ataddemu ka sipiidi mukwano dde emabega ebigere 10 gwe omuntu olina mutambuliza ku peesi yo naye abakyala I don't know si oba tupapira ddala tubanga abagamba nti ffe tulina balaba twagala kofunye oyo ensi ekomye nedda mukwano ensi tekoma omuntu waba akwagala nga wasigala wuwo abeerawo tubatambuze paka bbanga ki nedda kiri kyegambye nti omutegeere womala omuwa obudde akutwaleko mu bantu be nga mukwano gwo omutwaleko mu bantu bo like kubanga abantu abakulu abatunulira omuntu bw'ati naye ne tugambira abantu baffe abazadde ku ssimu nti nno mwami era akola bw'ati kubanga ffe tuba birungi byereere naye buli omuntu abantu abo bakulu n'omutambuza n'omugira muntu agenda naye owange lindamu ate naawe gy'okomobeera naye nga yo just a friend era omanya bingi naye omwami